Alright, ensonga za Professor Lawrence Muganga zikyali nyenkandaggo buli lukya. Kakati weekend eno abakulu beesitudde ate bwe batyo ne boolekera esseeta okwongera okukakasa nti ddala kituufu Lawrence Muganga Munnayuganda. Bano bagenze ku amalaalo agagambibwa okubeera aga bazadde ba Lawrence Muganga. Bino we bijjidde nga President Yoweri Kaguta Museveni emabegako yakola nominations oba appointments eza cabinet mwe yali aweeredde ne Professor Lawrence Muganga obwa minisita omubeezi akola ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda. Wabula akakiiko akasunsula ababaka ababeera balondeddwa President Appointments Committee ako katula mu Parliament kagenda maaso ne kawandula Lawrence Muganga ono nga kagamba nti alina obutuuzi obusukka obw'emirundi ebiri, multiple citizenship, era nga akakiiko twakitegera nga kagamba nti alina obutuuzi obw'e Rwanda, obw'e Uganda n'obwa Canada, ekitamusobozesa kubeera nga ate agenda maaso okubeera nga aweereza mu kifo kyonna munda mu ggwanga Uganda nga ssemateeka waniteeka erya Citizenship and Immigration Act. Ebyaddirira kwe kusika omuguwa okwogera ebingi era n'olutalo luno ne lugenderamu ne amyuka akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa. Era waliwo n'eddoboozi eryafulumiziddwa era mu sabbiiti eno nga kigambibwa nti conversation oba okwogerezaganya okwaliwo wakati wa Professor Dr. Lawrence Muganga ne Thomas Tayebwa byagenda maaso ate ne biteeba oba ne bifulumizibwa Dr. Lawrence Muganga ku call oba okwogerezaganya kwe baalimu naye ku ssimu. Wabula Lawrence Muganga oluvannyuma lw'okusuulibwa oluno yalusonga mu Thomas Tayebwa ng'agamba nti yajjayo alipoota gy'alaga nti yali evudde mu bakugu oba mu security saako n'ekitongole ekikola ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda, ng'agamba nti yagenda mu maaso okubeera ng'ate amulumika oba amukaka okunnyonnyola ebikwata ku butuuze bwe n'okukakasa nti alina obutuuze obw'e Rwanda Lawrence Muganga byagaana. Kaakati yasuubiza nti ajja kufulumya n'olutambi oba amaloboozi ge yagenda maaso gagamba ge yarekodinga munda mu kakiiko ako bwe baali bamusoya ebibuuzo ebikwatagana ku obumanyirivu bwe saako n'obutuuze bwe. Kaakati olwaleero we tutuukidde olw'ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 bano beesitudde ne bagenda esseeta. Ku bakulu bano kwabaddeko Frank Gashumba, era Gashumba ono naye yaliko mu nsonga z'okubeera ne passports ezisukka mu emu, mujjukira era ndowooza ebyaliwo amagye bwe gaamukwata. Kale kaakati ngenda kubeera nga nkuzannyira obutambi buno byonna ebyabaddewo ate tugende n'ebuzibu okunnyonnyoka. Naye ekimu ku bigenda mu maaso okusinziira ku bannayuganda bakozesa emikutu emigattabantu abasinga bakitutte nti Professor Dr. Lawrence Muganga yandibanga anoonya sympathy n'abantu kubeera nga bamunakuwalirako okukyusa narrative oba debate eriwo ekikulu ekyokubeera nga alina obutuuzi obusukka obw'ensi ebbiri, nti kati debate bagikyusizza ezze mu kusosola mu mawanga ekyokulaga nti bamusosola. Bannayuganda bali ku mikutu emigattabantu kye bagambye nti kino kyetaaga okubeera nga kiteekebwa ebbali kuba ensonga eri before oba the debate before the public ya obutuuze bwa Lawrence Muganga saako n'ebirala byonna okwawukana ku ky'obusosoze. Kaakati Frank Gashumba ne munne Lawrence Muganga batwoleka nti Abanyarwanda basosolwa. Jjukira gye buvuddeko mu myaka ndowooza 2-3 emabega. Lawrence Muganga yennyini ne Frank Gashumba ono baavayo ne batandikawo ekibiina kye baayita eky'abavandimwe
nga kino kyegattibwamu batugamba nti Abanyarwanda bonna munda mu ggwanga Uganda, era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni twalaba nga yabasisinkana nako, era gye byaggweera ng'asuubizza nti ensonga zino zikwatibwe n'obwegendereza Ministry ya Internal Affairs. Ministry ya Internal Affairs, Frank Gashumba ne Lawrence Muganga ne bannaabwe nga bwe batuula mu the Council of Abavandimwe balumiriza nti abakulu munda mu ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda bagenda mu maaso okubeera nga ebbanga eriweredde ddala nti bamma Abanyarwanda abambu abazaaliddwa kuno nga bannansi ba Uganda. Abanyarwanda eriri eggwanga nti erimu ku eggwanga Uganda ogenda maaso okubeera nga banyumibwa passport n'endagamuntu. Era gye byaggweera omwanattu nga Pulezidenti yeeyamye ensonga eno okubeera nga agituuka ku bottom line oba kubeera nga agigonjoola. Gye byaggweeredde nga General Kahindo Otafiire abadde amaze ebbanga ng'aweereza mu ministry eyo ekwasaganya ensonga z'omunda mu ggwanga, aggiddwa mu kifo ekyo ne wateekebwawo minisita omulala naye nga omubeezi yabadde alonze Dr. Lawrence Muganga atuula ku Council of Abavandimwe era agamba nti omuvandimwe. Kaakati ebintu bye bigenze bireetawo mixed reactions n'okwogera ebikikinike ne bannayuganda okusoberwa n'okwebuza ekituufu kyekiriwa. Professor Lawrence Muganga zabeera inconsistent, interviews zaakola okuli neya on the spot eya omukuto gwa Nation Media oba NTV gwe yayogererako n'agamba nti yava mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna emirimu oba omulimu, bw'atyo n'ayolekera eggwanga erya Rwanda. Eyo gye yakoleranga omubalirizi w'ebitabo munda mu kitongole ekiwoozi ky'omusolo ekya Rwanda Revenue Authority ng'akolanga internal auditor. Nti eyo gye yafunira endagamuntu ya Rwanda saako ne passport oba passport ya Rwanda. Eyo gye yava ndowooza n'ayolekera Canada okugenda nga refugee oba okunoonya obuddamu, ate era gye byaggweera n'afuna passport oba n'afuna obutuuze obwa Canada era ne passport yayo n'agifuna. Naye nga yatutegeeza okusinziira ku NTV on the spot ku programme gye yakola nti yava wano munda mu ggwanga Uganda, ekitegeeza nti obutuuze bw'e Uganda kati agasseeko obw'e Rwanda agasseeko obwa Canada. Bwe babadde mu kakiiko abakulu babadde baagala annyonnyole era abamatize n'okumanya nti kino kijja kitya okubeera ng'alina obutuuze obusoba mu emirundi ebiri oba dual citizenship ye ng'alina multiple citizenship. Kaakati yadde nga kigambibwa nti abaali mu kakiiko ako Thomas Tayibwa amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu bwe yagenda mu maaso okubeera ng'abuuza Muganga ebibuuzo ebikwatagana ku ebyo obutuuze bwe obusoba mu mirundi ebiri, ate bwe yafulumayo awo wabweru ku madaala ga Paalamenti yagenda mu maaso okwoleka ennyiike saako n'okubeera nga ayogera ku Thomas Tayibwa nga ayinza okubeera nga ebyaddirira nga ayogera ku Thomas Tayibwa asonga olunwe mu Thomas Tayibwa nti yamulemesezza ekifo ekyo. Era n'alangirira nti essaawa yonna baakuta obutambi obukakasa era obulumika nti Thomas Tayibwa ono mwanattu yali emabega w'okulemesa musajja wattu Lawrence Muganga okubeera ng'atuuka ku lyengedde ery'okugenda maaso okubeera ng'aweereza mu ministry ekwata ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda. Bwe bituukidde olwaleero nga social media is a wash era bingi nnyo ebispreading ebitambudde nga kwotadde ne bannayuganda abatali bamu oba bannansi abatali bamu abagenze maaso ofulumya zi passport ez'enjawulo eza Lawrence Muganga omuli ey'e Rwanda, ey'e Canada saako n'eya wano. Bwe kituukidde olwaleero nga Professor Lawrence Muganga ebintu bino tannaba kubeera nga abinyegako yadde okwesa omukutu ogwa X okubeera nga abyanukula. Simanyi ninza okubeera nga sinnabiraba mu kaseera bwe nkoledde programu eno nga siri informed, naye bwe bibaayo beg to be informed, naye wenkoledde programu eno nga sirina evidence eyoleka Professor Lawrence Muganga okwanukula ku nsonga
z'Abannayuganda ebiwandiiko bye bayisa ku mukutu oba ku mikutu emigatta abantu okubaako clarity oba okusambajja oba n'ogenda maaso okukakasa oba n'okukiriyalinga the air ku ebyo ebyogerwako. Kale yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala mbaaniriza nnyo nate olunaku luno olwaleero amakya akawungeezi ettuntu yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera. Ensi yafuuka kyalo kimu global village naye ekitwawula ze ssaawa era kyova olaba nkubuuzaako nti osiibye otya osuza otya era kansuubire obulamu bulungi. Omugoberezi wange omujja nkusaba ogende maaso osubscribinge ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya nabwe ekityo bw'omaliriza oteekeko oba osseeko akadde era osseeko notifications zonna olumala subscribing waliwo akadde ako koolaba you turn on all notifications obeere ng'otegeezebwa buli kaseera bwe tunaabeera nga tutaddeyo program sinakindi bwe tunaabeera buterevu oba live ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya. Bw'omaliriza ekyo nkusaba ogere maaso ogaba n'obubaka ate era bw'omaliriza oteekeko n'ebyolowoozo oba endowooza zo ku programu eno. Comment mu comment section kiki ky'olowooza ku nsonga za Dr. Lawrence Muganga. Kaakati njagala mwana tunsooke nkuwe obutambi buno obuwulirize butereevu nnyo nga bwe ngenda maaso okubeera nga in breaking down oba mbukumenyeramenyeramu mwana tutegeere ate obuzibu bwe buva oba Dr. Lawrence Muganga Frank Gashumba anaamuleka ng'ayimiridde oba tagenda kumutomeza oba President Yoweri Kaguta Museveni yandibanga ye yagenze maaso okubeera nga ateeka Lawrence Muganga ku mulabba oba Thomas Tayebwa ye yeetuminkiriza okubeera nga atagenda maaso okusuula omuntu musajja wattu ali qualified, ali competent, ali integral n'ebirala bambi Yoweri Kaguta Museveni gwe yabadde alabyemu embavu ate ye Thomas Tayebwa n'agenda maaso n'amusuula. Tujja nakyo kituuka kutulabe oba ddala kituufu there is anything about the Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Kaakati njagala mwana togende butereevu nnyo owulirize obutambi buneeno ojjemu you can comment about these videos ku debate egenda mu maaso. Debate egenda mu maaso eri between etteeka kye ligamba omuntu okubeera minisita alina kubeera na bisaanyizo ki saako n'obutuuze bwe. Ekyokubiri tutunuulire ekyobusosoze, ekyokusatu tutunuulire n'ebiriwo byonna ebikwata ku Dr. Lawrence Muganga. Wano baabadde seeta gwafu gye batugambye gye baabadde nga bagenze okubeera nga booleka bagenze ne bannamawulire okukakasa bannansi nti ddala kituufu Dr. Lawrence Muganga Munnayuganda. Ekibuuzo kiri nti abantu bawakanya nti Dr. Lawrence Muganga si Munnayuganda, bino byonna byakola abantu bye beetaaga era bino bitegeeza ki gyali. Kale kansooke nkuwa akatambi kano owulirize era onampa reaction yo mu comment section. Alemeddwa okwogera ono ye maama we Immaculate Kayonga yazaalibwa nga lumu August 1939. Mulira ono mukadde twamuziika last year ng'ennaku z'omwezi 23 December naye nga yafa nga 21. Owulira ono mukadde ye maama wa Muganga. Wano tuli seeta mukono tuli Gisenyi tuli Ruhengeri oba Bunagana tuli wa tuli seeta mukono. Statement gyakoze agambye nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba Munnayuganda. Ono yali muzeeyi we Muzeeyi Kayonga Leonardi yazaalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999. Awumuliddewa tuli seeta mukono Uganda, situli Butale, situli Nyamirambo, Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda, oliba olaba ki?
bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obuzikyayi eziri best ku mawanga. Tuli bannayuganda ng'Abaganda, ng'Abakyoli, ng'Abateso, ng'Abalaŋŋo. Mwendo gw'omukaaga 1999 awumulidde wa tuli seeta mukono Uganda, situli Butare, situli Nyamirambo, Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si munnayuganda oliba olaba ki? Kaakati kino ekyogerwa Frank Gashumba nti omuntu yenna adawutinga, ekisookedde tewali abuusabuusa, tewali kubuusabuusa. Ebibuuzo Dr. Lawrence Muganga yalina okubyanukula n'okukakasa akakiiko ekintu ekiriwo nti alina endagamuntu, alina paasipooti y'e Rwanda. Ekintu ekiriwo butuuze obusoba mu mirundi 3 kyekibuuzo ye debate. Ne kati abakulu baagala okukyusa narrative ne subject matter okugishiftinga, okugijja ku kintu ekikulu nti Dr. Lawrence Muganga olina passport, olina obutuuze obusoba mu obw'emirundi 3. Kati bo bakulaga nti abantu bagenda mu maaso okuwakanya nti Dr. Lawrence Muganga si munnayuganda. Debate si weeri. Debate eri ku nsonga nti olina obutuuze obusoba mu mirundi 3 ye oba nedda. Olina passport y'e Rwanda ye oba nedda. Naye ye kennyini bwe yali ku NTV yakakasa Patrick Kamara nga bwe yagenda e Rwanda after oba oluvannyuma lwa sisita we okumutegeeza nti eri e Rwanda asobola okufuna emirimu. Era bw'atyo n'atunnyonnyola n'annyonnyola ensi n'abalabi bonna abali ku NTV n'abagamba nti nabwe ekityo yayolekera e Rwanda ng'ayagala kufuna omulimu era n'afuna endagamuntu ne passport oba passport y'e Rwanda ng'agenza okukolera mu ekitongole ekiwozi ky'omusolo nga omubalirizi w'ebitabo munda mu kitongole ekyo. Kaakati okufuna passport eyo ne weeba eweddeko ne weeba ekoze etya, tosobola funa passport nga toli mutuuze. Tosobola funa ndagamuntu nga toli mutuuze wa ggwanga eryo. Era oba olina okubeera nga waliwo ebikwoleka nti oli mutuuze okufuna endagamuntu. N'okufuna endagamuntu ne passport automatically kiba kikufudde omutuuze. No matter oba bifunye otya naye etteeka liba liragira nti ebintu ebyo bifunibwa batuuze. Kaakati ne bweba yaggwako passport, ne bweba yakola etya, era okuggwako kwa national ID ya Moses Wamala tekitegeeza nti obutuuze bwe bumuggiddwako. Expirinze we expirinze. Okuggwako kwa ID y'oku mulimu tekitegeeza nti tokolerangako ofiisi eyo nti oba omulimu gwo guwedde. Bagirenewinga, bagizzabuza bujja. Kaakati ekya passport okufuna obutuuze obw'e Rwanda ng'ovudde mu ggwanga Uganda, katugeze obadde munnayuganda, n'oyolekera e Rwanda n'ofuna passport ne endagamuntu, era obeera ekitegeeza oyise mu process ekakasa nti oli mutuuze mu ggwanga eryo. Kaakati the contestation eriwo nti omukulu olina obutuuze bwa mirundi 3. Kaakati wano mu vidiyo eno bakwoleka nti waliwo abasiga obukyayi. Obukyayi buvuddewa ng'ekibuuzo oba debate eri ku kintu kimu nti olina obutuuze obusoba mu mirundi 2. That is the question. No one has started the tribal cards. Bano abakulu be babitandika, be batandise okubivuga. Olw'ensonga Dr. Lawrence Muganga bwe yakwatibwa nga ali Vice Chancellor wa Victoria University, byonna tubijjukira akatambi ako. Chieftains of Military Intelligence wa CMI bwe yamukwata mu ngeri yali enkambwe ennyo, kikakasibwa era kirowoozebwa nti abakulu baamugyamu information gye baali bamwagalamu. Ekyamukwasa abakulu baali bamuteebereza nti alina obubaka bw'abaka n'okubegera eggwanga ly'e Rwanda oba eggwanga erirala lyonna. Kaakati sisuubira nti abakulu baagenda maaso okukola ekyo nga bakikoze mu butanwa nti it was by mistake. No, ebintu bino emirundi egisinga obungi babikola Chieftains of Military Intelligence oba ekitongole ekyo ku nsonga ezikwatagana ebyo ebiseera ebisinga ebingi security eba ne information. Era President Museveni nzikiriza nti ab'ebyokwerinda basajja be baamuwa alipoota buteerevu nnyo okumwoleka ebyali mu interrogation n'okwogerezeganya ne kwa Lawrence Muganga. Tuli wano twogera naye nga ng'olwaleero
obukulembeze obwa President Museveni ne security nga details zonna ezikwata ku Lawrence Muganga eso buli kimu byonna babirina n'ebigenda maaso e Rwanda buli bukulembeze buyina bambega ne Rwanda obukulembeze bwa Uganda sisobola kukijjawo era sinza ku ekikugamba nti tekiriiwo okubeera ng'eri nayo tebalinayo bambega buli ggwanga libega linnaalyo mu ngeri yonna okwetangira ebintu ebitali bimu. Kaakati tuyinza okubeera wano ng'era nteebereza nga kisooka okubeera nga President Museveni amanyi bulungi nnyo n'ebifo e Rwanda era na byonna ng'oggyeko bino ebyamawulire ebiyitira ku TV ne radio. Kaakati nzikiriza fayiro ya Lawrence Muganga eri butereevu nnyo ku desiki ya Yoweri Kaguta Museveni era eno kaadi Museveni yagizannye bulungi nnyo ng'ategeera ky'akola. Alina sigino gy'asindika e Rwanda, alina ne ky'asindikira Lawrence Muganga nti toli wa mazima, you're not honest. Kyekyoleka bineeno naye kati abakulu bakulaga bakyusizza nti bannayuganda beebooleko obukyayi. Kaakati tweyongereyo. Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obukyayi eziri best ku mawanga. Kaakati wano Frank Gashumba aleeseewo ekyokusiga ensigo, the tribal seed, nti abantu bagenze maaso okubeera nga basiga obukyayi. Ate obukyayi buvuddewa nga omukulu Yoweri Kaguta Museveni yamunominatinga. Bannayuganda ne batandika debate nti yiyi ate ono owe Canada ate nga tumanyi nti yayogerako ku NTV kwa interview ya NTV yadda nga kyajja ateebwe okuva mu custody CMI ng'emukutte. Aba NTV omukulu Patrick Kamara yamukyaza era ebintu byonna bibadde on record. N'agamba nti yafuna passport ye Rwanda ne endagamuntu era ne bweba yaggwako ayina document ezooleka nti yalangirira nti obutuuze bweri abugjeewo nti bane nti watakyali mutuuze weri. Bw'ogenda mu ggwanga eddala era oba oyina process gy'oyitamu okudinawunsinga obutuuze bw'eggwanga eddala liri eri ng'oba okufuna dual citizenship. Kaakati olina passport n'endagamuntu y'e Uganda, olina passport n'endagamuntu y'e Canada byonna. Kaakati eby'e Rwanda abakulu bye baali babuuza. These are just questions which deserve matter of clarity and of course clearing with the air. Naye abakulu kati batandise tribal card nti babasosola. Tuli bannayuganda ng'Abaganda ng'Abakyoli ng'Abateso ng'Abalango. Okiwulira omuntu yenna adda agamba nti Muganga si munnayuganda, Mukama ajja kuwa ekibonerezo. Kaakati batandise n'okutiisatiisa nti oyo yenna agamba nti Muganga si munnayuganda, Mukama ajja kuwa ekibonerezo n'okukolima kutandikiddewo. But no one is saying that. Era tewali akyogera. Kwana abantu bangi ababaddewo bayitirivu nnyo. Abayindi bali wano, abantu ab'ekikula kyonna bali wano, bannakenya bali wano, Abasudani bali wano, ne teri mu Sudani yenna yali avuddeyo kugamba nti bamusosola. Tewali mu Ethiopia yavuddeyo kugamba nti bamusosola. Tewali mu Somali yavuddeyo kugamba nti bamusosola. Lwaki bano? Why? Lwaki bo bano? Kitewali mu Ethiopia tukimanyi balina ne wano Ethiopian village. Ekansanga genda emuyenga genda wawonna wonna basazeeko. Ne tewali munnayuganda yavuddeyo kubatta kola kutya kutandika nagenda ku mikutu gamba nti bano beki. Tewali. Naye buli kaseera wabaawo ensonga abakulu baneeno nga batandika debate eyo. Batusosola. Naye Abasudani weebali. Abakongo weebali bano wano. Weebali munda mu ggwanga Uganda. Ate era n'Abanyarwanda abali mu gavumenti abaweereza ebifo mwebali. Ekyo si kya lugambo. Ng'amawanga amalala bwe galina bannayuganda nera nga balina ebifo. Katugeze nga New York olwaleero. Mamdan olwaleero we twogerera nga munnayuganda naye nga meeya wa kibuga New York. Naye ne mu nsi endala ze tutamanyiza okubeera nga waliwo n'abalina obuvunaanyizibwa obuyinza okubeera nga buliko wansi naye nga they are serving. Naye ensi zeeyo zibayisa batya. Naye baneeno kati bavudde ku nsonga enkulu ey'okugamba nti omukulu alina obutuuze bwa mirundi 3 batandise kugamba nti babasosola. Era ne bakolima n'okukolima nti oyo yenna agamba nti simanyi Lawrence Muganga si munnayuganda. Katonda
okiwulira be bakyusa narrative. Muganga alwanyisibwa lwa bintu bibiri olw'eggwanga lye, ekyokubiri mwerufu. Kaakati bamulwanyisa olw'ebintu bibiri nti bamulwanyisa olw'okubeera munnayuganda. Nti muganga alwanyisibwa olw'ebintu bibiri, ekimu olw'eggwanga lye. Ggwanga ki? Oli munnayuganda. Munnayuganda ki eyalwanyisizza bonna abaapointingiddwa mu cabinet? Lwaki muganga? Okitegeera nti there are questions, ebibuuzo ebitannaba kuddibwamu mu bwerufu bwabyo. Bannayuganda tebannaraisinga na kukola alaamu nnyo kuba shots mu Shemererwe baani muwala wa Kuteesa ba Adonia Ayebale. Naye bali eri balina dual citizenship. Yes, ebyo bijja debate yalula about the protection of the sovereignty bill. Naye bannayuganda tebagize genda maaso nti basosola nakukola kutya nti mwerufu. Professor Lawrence Muganga obwerufu yabadde alina kubwoleseza mu paalamenti eri, n'annyonnyola abantu n'abategeeza ababaka ba paalamenti nti bannange byonna n'alipoota mugirese bye mumbuuza byonna, this and this and this and this, kino kyekiriwo. Bwe bwerufu yadde alina kusooka kubwoleseza mu paalamenti eri okubeera omwerufu. Yakisobodde. Kaakati the narrative goalposts abakulu batandise okuzikyusa. Bazijja we zibadde we zaateekeddwa, kati baziteeka ewalala. Batandika okugamba waliwo abaddewo amazzi golo we zibadde, waliwo abaddewo obusa, waliwo abaddewo abaagala okuba golokipa. Batandise okukyusakyusa ebintu n'okubijungulula, okutandika okutuzza awalala nti busosoze, nti muganga bamulwanyisa olw'eggwanga lye, nti ate n'obwerufu. Omuntu yabadde tannaba kuweereza, omuntu yabadde tannaba nakulayira nga tannasunsulwa. Bannayuganda obwerufu bwe babumanyiddewa. Mwerufu ku rekodi ki? Rekodi ki eriwo n'eraga nti bannayuganda nti bamulwanyisa over olw'okuba yasinga obwerufu munda mu ggwanga Uganda? Bamulwanyisirizaawo okugamba nti bambi omusajja emyaka gyonna 10 abadde mwerufu, kaakati bamafiya bamutandise. Rekodi eririddawa bannayuganda eyo gye batalaba era gye bagambirako nti yabadde asinga obwerufu. Era obwerufu bwa Dr. Lawrence Muganga tubupimira ku ki? Tubupimire ku ki kwe tugambira nti bannayuganda kino kye kimukubya? Bano ababbi abali mu bitongole bya gavumenti byonna beeraliikirivu nti Muganga Kasafuka state minister obubbi n'obutali bwerufu bukoze eki? Biweddewo. Kyekimulwanyisa. Kaakati state minister abeera wansi wa full minister, cabinet minister. Nti kaakati Lawrence Muganga state minister, minisita omubeezi, nti yagenda okulwanyisa obubbi okusinga oli omukulu. Okitegeera nti kaakati bakulaga era bakyusizza narrative n'olutambi bakwoleka nti Lawrence Muganga nti akubibwa lwa nsonga bakyusa olutambi oduzingulula. This is gaslighting. Kubuzaabuza kuzanyira ku bwongo obwo, kugenda ku like playing at the gallery. Nti tugenze ku malaalo tukoze tutyawo nti kaabamwawo twalaba nnamawulire. Ebintu bino byadde birina kunnyonnyolwa mu kakiiko. Because okugenda ku ntaana tekikakasa si yeegundi kyetewaliwo kiwandikiddwa mu mateeka nti onaagendanga ku ntaana okukakasa obutuuze bwo, nti onaagendanga mu ntaana okwanukula ekibuuzo ekikwatagana ku citizenship. No, that is not how it works. And moreover, this is a professor by the way. Nti wano kati either waliwo amutomeza oba pressure emuvuga olw'ensonga tosobola kukakasa bantu nti obutuuze bwo ogenda kubwolekerera ku malaalo. Nti ogenda kwanukula ekibuuzo ekya obutuuze obusukka mirundi 2 ng'ogenda ku malaalo, nti that is evident enough to show that you are a citizen of this country. That is not evident enough. The questions were, or the question was, do you have multiple citizenships? That was the question. Ate waneena abamulwana ono President Museveni yamulwana, yamutadde mu target, alina kyanoonya. Era sisuubire era sikiriza nti Thomas Tayebwa asobola okukola ebintu nga yeetengeredde kwa Parliament teyeetengeredde. Tosobola kuŋŋamba nti Adonia Ayebale ne Shats bonna banominatingiddwa bonna byonna bigenda okujja nga bano balina kukoonamu bukoonyi stamp. Tosobola kuŋŋamba nti Thomas Tayebwa
ennonda y'engeri gye yabaddemu nti agenda maaso nga president agambye yes ate ye agambe nno tekisoboka. Ekyo tekiriiyo, tekisoboka. Mu byobufuzi bya Uganda n'ebibaddewo byonna ebya Anita Among tekisoboka no. Bwe yakwata omuzindaalo nga kyajja abeere ng'alayizibwa ku bwa sipiika, Thomas Tayewa yeebaza Muhoozi Kainerugaba. Kakati wena bw'ogenda kuŋŋamba nti luno olutalo nti simanyi kakati Thomas Tayewa ye atatya Museveni nti agende mu maaso amulwanyise akoze appointment, lwaki ye muganga? Ekibuuzo nakyo kikulu, lwaki muganga? And the question is not being answered nti based on the legality omuntu alina kubeera atya, alina kubeera minisita na butuuze ki n'ensonga endala about the citizenship. Ne kati we are seeing a change of goalposts here. Kirala si bisaanyizo omusajja ne bwe twogera kyali vice chancellor wa Victoria University. So kyekyo bannamawulire mwebale kujja bamuyina ekibuuzo ekyo kyemubuuza mu kikole ki mu kibuuzo. Abataka bonna mubalabye, ono mukyala basomanga naye Muze Yuli, ono mwami yali vice chair byebyo. So bukyayi mu communities mwe tubeera tuli ba Luganda. Nze sinaba kulya muntu yali yankubidde essimu nti gyendi eni Kalungu oba Gomba oba Ekyotera oba Sembabule bansosola eggwanga lyange. Obusosoze buli mu kitongole kya immigration ekiri mu Ministry of Internal Affairs. Kyo nkiddemu wano kyova olaba omukulembeze yaguidinga nga issuing executive order nti okusala wani munna Uganda si bw'abanene b'e Kampala, bw'abataka. Chairman we Rosa confirming nti muganga mwana wa kuno mami we yani kasita chairman we Rosa kakasa nti oli munna Uganda diso LC Fidinara DC ngolwa passport national IDs. Ndozo obulimba bwonna obubadde ku social media nti muganga si munna Uganda bubadde cleared. Yes, kakati waneeno njagala nkulaga vidiyo endala ekwata ku byabaddewo. Nakyo njagala tukinyonnyole bulungi nti nzaaliddwa mu Uganda, amaka gano mukoze ki mugalabye, ewaka mukoze ki, era ngenda balambuza wonna wonna mukole ki mulabewo. Nsomedde wano mu Uganda naye mu mwaka gwa 2000 mugumu namaliriza okusoma ne tutikkirwa mu 2002 nga bannayuganda abalala abavubuka bamaliriza okusoma ffenna twanoonya emirimu, abasobola ogifuna ne bakola ki ne bagifuna naye abatasobodde kugifuna ng'era bwe mulaba olwaleero bw'ogenda ku kisaawe Entebbe
osanga abaana bannayuganda nga basimbye layini abamu bambadde uniform nga bagenda mu nsi ez'abawarabu okusobola okukola ki okupakasa. Siyinza kubala bantu bajja wange buli lunaku nga baŋŋamba tuyambe tugende Canada, tuyambe tugende UK, tuyambe tugende America, nabo bagende bakole ki bapakase, naye ng'emirimu gikoze ki gibuze wano Uganda. Nange nakwata ekkubo nenjolekerawa e Rwanda, ate nga nyinayo n'abantu bemmanyi, ngende nkole ki nongezeeko nonye emirimu eyo nsobole okupakasa nfune kasente, nyambe bazadde bange, nyambe baganda bange, nyambe abantu bange. Neŋŋenda Katonda nankwatirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority. Nentandika okukola, era ndowooza nakola mu bitongole nga 3 oba 4, nange nenfuna kasente. Naye ate ekyokusalirwa nti akasente ako era nakazzangawa Uganda, ndabirira abantu bange nekulaakulanye, nange mbeere ki mere bulungi. Naye okusobola okukola mu nsi eyo nga era abantu abalala bagenda mu nsi ez'enjawulo, mu butuufu bw'oba ng'olina obutuuze obw'ensi eyo gy'olaze, okukola kukwanguyira. Nange nenkola ki nenoonya obutuuze, nenfuna ID, nenfuna passport, emirimu nenkakala byaki bulungi. Mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda, era ndowooza namalawo nga mwezi gumu nenjolekera neŋŋenda wa neŋŋenda e Canada, neŋŋenda okusoma. Bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada, ne bakola ki Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze. Bwe nfuna obutuuze obwa Canada, kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda, era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola. Era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba muki mukyamu, nyina passport meka 2. Kaakati waneeno wetwagala akulaga nti passport yaggwako. Naye okuggwako kwa passport, the expiration of a passport on national ID does not necessitate that you've lost your citizenship. Awe wali contestation. Dr. Lawrence Muganga mukwanukula as a professor yabadde alina okutegeeza nti bwe nagenda kuba kakati bw'oba ogenda ofuna obutuuze, bw'aba yalina obutuuze bwa Uganda, yali ekitegeeza asofuna n'obutuuze obw'e Rwanda, dual citizenship. Naye ate okugenda e Canada waliwo bwe yalina okubeera nga adenouncinga. Katulaba mu video zino anaabyogerako nti he denounced obutuuze bw'e Rwanda oba obw'e Uganda. Kaakati tosobola bbeera na multiple obutuuze obusoba mu mirundi 3 oba 2. Oli Munnayuganda, oli Munyarwanda, ate oli mu Canada. Awe wali contestation awo. Kaakati wano akyogera akulaga nti yagendera ku passport yaki ya Rwanda okugenda e Canada, which is true. Kaakati bwe yatuuka e Canada twagala tumanye yadenouncinga citizenship ye Rwanda. Ne kaakati akulaga nti waneeno nti passport yaggwako. Bannange, okuggwako kwa passport kitegeeza nti omuntu atakyali mutuuze. Eggwanga ly'e Rwanda kyogaa bwe yafuna obutuuze, yo passport bwe yaggwako n'akoma okubeera omutuuze w'eggwanga eryo, etteeka bwe ligamba. Kaakati bwe mbeera e Canada, etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala olina okutegeeza gavumenti ya Rwanda oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe. Naye singa oli mukikola mu nnaku 9, kitegeeza obutuuze bwe buli muki bufudde, buli mu lusuubo bufudde. Naye ate nze kye nakola nakwata passport gye nalina
nenkwata ne ID eby'e Rwanda nembiteeka mu bbaasa nembitwala ku embassy yawa y'e Rwanda Ottawa e Canada nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze ki obulala 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano era owekitiibwa vice president wa Uganda ekiseera ekyo Honorable Edward Sekandi ne right honorable speaker betwasisinkana mu conference emu e Canada waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary bamukazako Kisanja Dr. Hilary Musoke mukwano gwange nnyo twamukazako Kisanja bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa nange nembagamba guminampita nja kukola ki yakudda ne bampeereza ebbaluwa ne tiketi nange nenkola ki nenkomawo kati bwe nkomawo nentandika okukola ki takala mirimu gyenjawulo kati nenga jjukira nti ate etteeka lya Uganda leero ligamba kasita ofuna obutuuze obulala oyina ate okutegeeza immigration board eya Uganda nti nkya obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki okusaba kwange ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyinamu passport ya Rwanda oyina obutuuze bwaki bwa Rwanda naye mbategeera ne mbagamba bannange nga bye mbanyonyodde byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwenti bwe nabufuna bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gyenkola ki gyembeerawo ebwa ekigali naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki ne bufa ne bagamba nti tetusobola kugendera ku ebyo tuwe Katonda ndirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority emirimu nenkakala byaki bulungi mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda era ndowooza namalawo nga mwezi gumu nenjolekera nengenda e Canada nengenda okusoma bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada ne bakola ki Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze bwe nfuna obutuuze obwa Canada kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa y'e Rwanda era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba muki mukyamu nyina passport meka 2 kakati bwe mbeera e Canada etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala oyina okutegeeza gavumenti yawa ya Rwanda oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe naye singa oli mu kikola mu nnaku 9 kitegeeza obutuuze bwo buli muki bufudde buli mu lusuubo bufudde naye ate nze kye nakola nakwata passport gye nayina nenkwata ne ID eby'e Rwanda nembiteeka mu bbaasa nembitwala ku embassy yawa y'e Rwanda Ottawa e Canada nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze ki obulala 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano era owekitiibwa vice president wa Uganda ekiseera ekyo Honorable Edward Sekandi ne right honorable speaker betwasisinkana mu conference emu e Canada waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary bamukazako Kisanja Dr. Hilary Musoke webale nnyo mukwano gwange nnyo naye kati twamukazako Kisanja
bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa ya Uganda. Nange ne mbagamba bwe munampita nja kukola ki, nja kudda. Ne bampeereza ebbaluwa ne tiketi, nange ne nkola ki, ne nkomawo. Kati bwe nkomawo ne ntandika okukola ki, kukakalabya emirimu egy'enjawulo. Kati nenga jukira nti ate etteeka lya Uganda nalyo ligamba kasita ofuna obutuuze obulala oyina ate okutegeeza Immigration Board eya Uganda nti obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki, nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship. Era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki, okusaba kwange. Ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyina mu passport ya Rwanda, oyina obutuuze bwaki bwa Rwanda. Ne mbategeeza ne mbagamba bannange nga bye mbannyonnyodde byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwe nti bwe nabufuna, bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gye nkola ki, gye mbeerawo ewa ekigali, naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki, ne bufa. Ne bagamba nti ate tusobola kugendera ku ebyo, tuwe obukakafu. Nendyoka ngenda ku embassy yawa ya Rwanda. Njagala mbategeeze mu butongole obutuuze buno yadde bwali bwafa, naye gavumenti ya Uganda okusobola okumpa obutuuze, okunziriza obutuuze bwange, yeetaaga olupapula olulaga nti ki, ndinawo nsinza obutuuze bwa Rwanda. Ne mbawandiikira ne bampa ne bandaga nti n'okusaba kwange bakufunye, ne nvaayo ne nzira ku ki, ku Internal Affairs, nensaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship. Ndowooza kitegeerekese tisaagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira ku ki. Kati awo wetukoze ki, wetuyimiridde kati kusaba committee abaali batuddemu teri muntu kinyonyole bulungi ba candidates bonna abaatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze. Ekyo njagala mukibuuze ne abaali batuddemu teri muntu ku ba candidates bonna abaatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze. Ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized. N'abalala besimenye mannya. Ekigambibwa nti bannange abali mu kategori ng'eyange abalina obutuuze obusoba mu butuuze obumu, kubanga twali bameka bana, bonna baweereza emails ku embassy ezaki ez'enjawulo. Era kyekintu nange kye nakola ki, nange nendeeta obujulizi obulaga nti nkoze eki, era nga ntudde awo mu maaso g'abakiise. Abakiise bonna ba members of appointments committee basanyukira presentation yange bonna. Singa mu butuufu appointments committee proceedings ezo zaali recorded, mwandirabye nti abaki mwandisabye olutambi olwo ne mukola ki, ne mululaba. Bonna baakubanga ku mmeeza. Era memba omu n'ateeka omukono waggulu n'amuvinga motion n'agamba nti Dr. Muganga byatubuulidde presentation ye ebadde nnungi nnyo, nze mbadde nsaba tukole ki, tulonde. Era n'awagirwa ne ba members abalala bameka abasoba mu 5. Ekyo bakiyita seconding. Kaakati awo omukulu omu deputy speaker wakkirira wansi w'emmeeza we yali atudde n'ajjayo document. N'agamba speaker nti mbadde nkyalinawo ebibuuzo byange. Era teyalwawo n'atandika ebibuuzo bye nga byonna ng'akola ekisoboka kyonna okulaba nti ndabika nti ndi Munyarwanda era avaawa e Rwanda era alina obutuuze bwe Rwanda. N'ajjayo report
n'agamba nti yagijjeewa immigration nti naye nga ne bamembers bonna abatuddeawo teri memba n'omu yalina ripooti eyo nange teyampaako yadde kopi n'ambuuza ebibuuzo n'ayogera ebintu bingi ne musaba deputy speaker nsobola okunnyonnyola naŋŋamba lindako nja kuwaki nja kuwa obudde onnyonnyole tugenda okumaliriza ne bansaba nkole ki nfulume era empapula ezo zembagamba zebataafuna ziizino wano ate nga nze nayina ne Ministry of Internal Affairs naye nagitegezaako oba oli awo alabe nti nsobola omuyambako okussa mu nkola ebigendererwa bye mandeeti ye bannayuganda gye baamuwa ye n'asalawo nti mbeera omu ku abo abasobola omuyambako okubituukiriza nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga atunuulira buki busobozi era bw'otunuulira mu Uganda wano ne weekebejja abantu abalimu mu butuufu tosobola kunzijamu abo abalina ki obusobozi mu Uganda obusobozi nkola ki mbuyina nti naye yakiraba nti mu butuufu waliwo ettaffaali lyensobola okugatta ku ki ku nsi yaffe Uganda naye n'akola ki nannonda n'olwekyo ye nga ye bwe tumanyi nga pan-Africanist ye era ayogera bulungi n'agamba nti bino ebya borders ensalo tebikola ki tebisobola kukola ki kutwawula naye ate kati ate nze siri wa muntu asusse ensalo naye ate nze ndi waawa nkimanyi ye ng'omuntu atasosola mu mawanga ye asobola otuwa obwenkanya kati nze kyemusaba nti yakozesa obwenkanya naye ate era nze ndi mwetegefu okuweereza eggwanga lyange wonna wendi oba ndi minisita oba siri minisita era n'okunnonda teyasanga nga ndi ki nga sirina mulimo teyasanga nga ndi minisita oba nga ndi deputy oba nga ndi RDC oba ndi meeya yasanga nkola ki ndi musajja ali mu byenjigiriza agezaako okusomesa bannayuganda n'abaana baabwe ate ekyokusaalirwa nti ne bwe tuba tusomesa abayizi teri agamba nti oyo amusomeseza by'abanyarwanda nti naye bagenda okukola tebagamba nti oyo yayiga by'abanyarwanda tutegereganye so kati ye musaba nga fountain of honor ng'omuntu ye akozesa okutegeera okutasosola mu mawanga atunuulira abantu n'alaba obusobozi bwabwe era n'atambulira ku busobozi bwabwe era awo wajja okusinziira akole ki akole obwenkanya era ekyamusindika okulonda nze manyi ye alina ensonga kwe yakola ki kwe yasinziira naye bwe baba nga bamulimbye ebintu ebyenjawulo olwaleero njagala kitegeerekeke nti ekifaananyi ekyo kye basiigira bannayuganda kikyamu nti ffenna families ez'enjawulo ziyina abantu baabwe newenjogerera kati nga bayina bunnansi obwensi ezikola ki ez'enjawulo naye bwe bakomawo wano